Gwalidde Nsangi. Mama sinnalya Nsangi. Wenfukumula olubuto temuli Nsangi. Sebbutobuto emabega yalidde Nsangi. Mbalamusiza nnyo basebo ne bannyabo. Neyanziza nnyo kubalasanga wano ku Tales from Uganda. Amanya gange nze Cissy Atwine. Anjagala kusooka nga neyanza nnyo mama ne tata Musa okunzikiriza wano okujja leero mbabuulireyo akagero. Olugero luno lwengenda obabuulira leero lwe lugero lwensinga okwagala mu Luganda. So ekisooka bannange nze siri Muganda, ndi Munyankole naye nafumbirwa Muganda. So ndowooza kiba kitegeeza nange ndi Muganda. Si kyo mumbuulire mu comments ndi Muganda oba nedda. So kati olwaleero ngenda bagamba olugero lwe bayita Nsangi. Luno olugero baalutuyigiriza mu ssomero nga tuyimba Nsangi Nsangi, twali tuzanyanga abali ng'ebizike nga tugamba Nsangi Nsangi. We loved it so much. So olugero lwenjagala nnyo, nzijukira twaluyiganga nnyo mu nursery school eyo Kampala gye nasomera. Good Shepherd Child Center, Old Kampala, Teacher Hope, Teacher Agnes, olaba video eno bannange, thank you so much. So yes, olugero. Awo olwatuuka nga Oluganda batulabira. Waliwo omwana bali bamuyita Nsangi. Nsangi yali abeera ne maama we ne taata we. Baali nga babeera ku kyalo nga ku kyalo ekyo waliyo ebizike. Ng'ebizike biri abaana. Nga biri abaana. So nga Nsangi ali mwana muto nga tayagala bamulye. Nga ne maama we ne taata we tebaagala bamulye. So Nsangi maama we ng'alina okugenda ku mulimu, ng'alina okugenda ku nnimiro, taata we naye alina okugenda akole. So ne bagamba omanyi kati Nsangi ngenda genda kukola. Naye bwengenda okukola wenkomawo nja kuyimbira akayimba omanye nti nze akomyewo onzigulirewo oluggi. Sikyo Nsangi? Nsangi n'agamba kale kati kanyimbemu akayimba owulire omanye omanye akayimba kanaaba kagenda bwe kati. Nsangi 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 mwana wange tonnamera bbeere wolimera ebbeere nze ndigenda naawe Nsangi gulawo nkuwa obuloobo. Owulidde Nsangi? Nsangi n'agamba ye kale mpulidde. Kale Nsangi bye n'agenda. So nga bulijjo maama wa Nsangi ajja ng'amuyimbira Nsangi ng'aggulawo. Kati ng'amanyi nti omuntu omulala eddoboozi ly'omuntu omulala aba amanyi eddoboozi lya maama we. So omulala wayimba eri akayimba of course tasobola mugulirawo. Naye nga waliwo ebizike nga biwulira nga maama wa Nsangi akomawo ng'amuyimbira akayimba. Ne bagamba okay ne bayiga kayimba. So ekizike ne kijja. One day olunaku lumu ne kijja ne kigamba Nsangi mwana wange tonnamera bbeere olimera ebbeere nze ndigenda naawe Nsangi gulawo nkuwa obuloobo. Ekiki? Nsangi n'agamba gwe toli maama wange. N'agamba sijja kugulirawo. Natamugulirawo. Ekizike ne kigamba oh no tanziguliddewo. N'agenda. So kati maama wa Nsangi najja, ye maama wa Nsangi ng'alimba bulungi, omanyi ng'eddoboozi lya maama. N'agamba Nsangi mwana wange tonnamera ebbeere wolimera ebbeere nze ndigenda naawe Nsangi gulawo nkuwa obuloobo. Nsangi n'aggulawo n'agamba maama bannange wabaddewo wano ekizike ekizze ne kiyimba nkiwulidde sitakigulirawo. N'agamba kirungi mwana wange tokigulirawo. Kale so kati ekizike nga kiri eri kyagala kaaba tekiridde Nsangi kyagala kulya Nsangi kigamba kale omanyi kangende ow'omusawo Muganda. Ne kigenda ow'omusawo Muganda. Mumanyi omusawo Muganda? Abasawo Abaganda babeerayo eyo bannange mutubulire mu comment section. Abasawo Abaganda be baani abo? So n'agenda ow'omusawo Muganda n'amugamba bannange njagala okyuse eddoboozi lyange libeere ng'ery'omukazi. N'agamba kale n'amukolerayo akadagala. N'amuwa akadagala n'akamuwa n'agamba kwata kano akadagala okamire. Naye bw'omala omira eddagala paka bw'ogenda gy'ogenda tolina kulya kintu kyonna. N'agamba kale sijja kulya kintu kyonna. N'amuwa eddagala n'alimira. We yalimira n'agamba okay ndimize sigenda kulya kintu kyonna. N'atambula
agenda kulya Nsangi naye nga tenatuuka ku Nsangi nalaba ensowera nagamba oh yame ensowera nyino girya nalya ensowera we agenda okulya ensowera n'atuuka n'agenda otuuka ewa Nsangi n'agamba kale kati kanyimbire Nsangi kastanyi n'eddoboozi liri n'atandika Nsangi mwana wange tonnamera bbeere olimera bbeere nze ndigenda naawe Nsangi gulawo nkuwa obuloobo Nsangi n'agamba nedda oyo gwe toli maama wange sigenda kugulawo n'agaana okugulawo ekizike ne kigamba kati eddoboozi lyange libadde ki najjukira mpozi ndidde ensowera nga sirina kulya nsowera no ng'alina okuddayo n'addayo ow'omusawo Omuganda n'amugamba bannange nabadde nva wano nendaba ensowera ng'efaanana ng'owooma nnyo nyino girya n'agamba olaba n'agambye kola ki tolina kulya kintu kyonna so kati n'agamba kale kwata eddagala naye nga bwe nakugambye tolina kulya kintu kyonna n'agamba kale ekizike nekiri mirwe eddagala nekigenda okulya Nsangi nekigenda okutuuka ku nnyumba ya Nsangi n'akonkona n'amuyimbira Nsangi mwana wange tonnamera bbeere olimera bbeere nze ndigenda naawe Nsangi gulawo nkuwa obuloobo Nsangi n'aggulawo kubanga ajjukira ezzike lyali lirina eddoboozi kalinga ery'amawe Nsangi ne bamulya munnange ne bamulya so kati ekizike ne kimya Nsangi olubuto lwakyo ne lubeera lunene ne kigenda kati maama wa Nsangi n'akomawo n'agamba Nsangi n'anoonya Nsangi nga tamulaba yakebera wansi w'emmeeza wansi w'entebe mu kateni wonna nga talaba Nsangi n'agamba bannange Nsangi mwana wange oliwa wowe Nsangi bamulidde naye maama yakimanyirawo nti Nsangi kirabika bamulidde kubanga ajjukira baali bamugambye nti ebizike bitera okujja wano omuyimbira nga biyimba mu ddoboozi liri n'agenda n'agamba ebizike byonna mu kyalo kino mwena mujje musimbe ennyiriri ne bajja ne basimba ennyiriri n'atandika obabuuza gwalidde Nsangi eyasooka n'agamba maama sinnalya Nsangi wenfukumula olubuto temuli Nsangi sebbutobuto emabega yalidde Nsangi so n'agamba kale genda ekizike ekyaddako ne kijja n'akibuuza gwalidde Nsangi n'agamba maama sinnalya Nsangi wenfukumula olubuto temuli Nsangi sebbutobuto emabega yalidde Nsangi okakasa n'agamba ye nkakasa kale genda n'addako neera paka wera watuuka ku ekizike ekyasembayo nga kyonna kikkuse jjukira kyalidde Nsangi ng'olubuto luli eno ne bakibuuza gwalidde Nsangi nga yonna akkuse ng'ayogera mpola maama sinnalya Nsangi wenfukumula olubuto temuli Nsangi sebbutobuto emabega yalidde Nsangi ne bamugamba sebbutobuto wa gwasembye tewaliyo omuntu mabega zalidde Nsangi ne bamukwata ne bamugamba gwe gwalidde Nsangi tuwe Nsangi waffe Nsangi aliwa n'agamba kale wano mulaba kana akagalo kange akannaswi mumusale womujafuna Nsangi munange ne bakasala ne balaba Nsangi nange awo we nalabira nenkomawo mwebale nnyo okulaba akagero kano neyanziza nnyo oba mwagala kunsanga amanya gange nze Cissy Atwine nga bwe nagambye nina YouTube channel bagiyita Dr. Cissy Atwine naye ku channel eyo ntera okwogera ebintu ebyabasawo abali eno Obungereza abagala okujja okukola eno kyemulina okukola n'abakola wano oba mwagala maybe obuyambi nga mukola wano mu UK mugende mujasanga channel yange eri mu links mu description below n'ekirala mbeera ne ku Instagram nayo Dr. Cissy Atwine gye musobola okunsanga temwerabira kusubscribinga ku channel eno Tales from Uganda n'okulikinga eno video mama ajagadde bambi please like and comment below anything for us mwebale nnyo mwebalire ddala